Butserevo nakusubiza okubanga ate nkulambululira ensonga za mwana mulenzi amanyiddwa nga Calvin Rich Kayanjja nga aliwo muno omukyala amanyiddwa nga Catherine Kusasira kansubire nti oli malira disana yonna Josinzira okubanga ate hoje kumide katenga gwatanaba kubanga otweyungako mbutongole mukwano gena mumaso berenga te onyiga ku pesa here subscribe tugenda kubanga ate wejjusa yase abaana abakazibwako erinnya eri Bakadama fenale tumanyi obulungi ennyo nti bano babeera bankuba kyeyo nga bakola mu mayumba g'Abawarabu ng'aba maids bwe batyo bavudde babiranga ate batera omukyala amanyiddwa nga Catherine Kusasira akaka omukyala oyo yestudde bwanto ogwo nabiranga yeyunga ku mukulu amanyiddwa nga Calvin Rich Kayanjja eyakazibwako eriya president w'abankuba kyeyo ng'agamba nti ayagala kwasaganyize wamu naye basobola okulaba nga bayamba abaana bano abagenda mu maaso okubanga ate bafunira obuzibu mu nju zino ez'Abawarabu oba abakolera mu nsi ez'Abawarabu okusingira ddala Saudi Arabia, Oman, Dubai ensi ezifaananako bwe zityo naye nga bakola mu biyumba. Yes, sirawe balitadde naye nga abaana abasinga obungi ekintu kino tebakisiimye balina embeera emu oba endala gibalaba mu kyalo ono amanyiddwa nga Catherine Kusasira era nga we basinzidde ne babeera nga bamutwala saketi tinkatinka wali ku social media. Yes, okusinziira ku comments zibagenze mu maaso okubanga ate badrawinga munange ziragira ddala nti mu bonna abantu Calvin Rich Kayanjja bayandibadde atunuulira okubanga ate acoperatinga nabo okusobola okubanga bayamba abaana abali mu makomera abaana abattibwa mu nsi zino yandibadde tatunulira nnyo Catherine Kusasira fact being tajja kusobola okusinzira ku ndaba yaabwe okusinzira ku bintu byoba engeri gyazatambuzaamu ebintu bye bo balina engeri gye bamujajinzeemu nga basinzira ku ndaba gye balabamu enkola gyakolamu oba gyazze akolamu emirimu gye era nga kingenda okubanga nkutuusako ze comments ezo entonotono ezimu ku ezo ezagenze mu maaso okubanga ate ziteekebwawo ku social media nga bomanyi ziba nnyingi zisobola kubanga nzimalayo naye nkugiramuko entonotono olabe endowooza y'abaana bano engeri gye bakuttemu ensonga eno. Asooka ye yagenze mu maaso okubanga ate akuba akakule bw'atyo namutegeeza nti tighten the pass, hope you know what took Mondo to exile. Fena tujjukira bulungi nnyo ebyatuukawo ku Pastor Mondo yakolagana n'omukyalo yamanyiddwa nga Catherine Kusasira ekiwejjowejjo bagamba nti bafere ate yo omulala n'agamba the way I hate this woman I even have nothing to say nti engeri gye nakyawamu omukyalo ono mpulira nga n'ekyokwogera sikirina ye alaba bulabi nti n'okumutunulako awulira takola ki tayagala so nga ate owundi ye yagambye but we've been crying for a long time where were you Wama Calvin, much respect. Nti munange tukabidde ebbanga ddene bulijjo oliwa bw'atyo nagenda mu maaso okubanga ate obuyinja buyira Calvin olw'ensonga nti ye abaddewo okubanga ate ayirawo Bakadama omubiri bw'atyo omulala ye n'agamba if they can't help those ones suffering inside the country then how will she help the maids in Saudi Arabia nti oba tebasobola kugenda mu maaso kubanga ate bayamba abantu abali mu ggwanga lyattu Uganda ababonaabona be tulabako n'amaaso gaffe kakati ate ffe abali eno ebunaayira mu Saudi Arabia agenda kubanga ate atuyamba atya so ye yagambye nti now Museveni is using that one to stop us from demanding our victory. Congratulations His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu for President of Uganda. Nti kakati Museveni yagenze maaso kubanga ate ayagala kukozesa ono okusobola okubanga ate atwerabizaaho okubanja obuwanguzi bwaffe naye bw'atyo nagenda maaso okubanga ate ayoza omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nti munange yawangula entebe ey'obukulembeze bw'eggwanga lyattu Uganda nga omukulembeze omujja abaana bo bwe batyo bagenze mu maaso okubanga ate bolesa engeri gye balabamu omukyalo ono Catherine Kusasira nga bamulaba nga diversion eri superlubalula okitegeera so no comments nga ezabadde nnyingi owundi yagambye nti Calvin that woman is nothing why can't the government give you the authority to work on Kadama matters what does she know other than eating taxi payers money this government of Uganda is stingy Calvin it's you who can understand what exactly bankuba kyeyo kye bayitamu I bet on this that woman is going to help nothing she's just looking for money in government I hate her by putting politics aside yebwati byagenze maaso kubanga ate ategeza Kayanjja nti ono omukazi talina kyagenda kutuyamba okujjako okulya obuli sente z'abankuba kyeyo ne sente z'omwiwu w'omusolo okitegeera bakuwamu omuntu omulala oba babikulekere gwe babawa obuyinza olw'ensonga nti gwe otegera Bakadama otegera bankuba kyeyo n'okusinga oyo
omukyala wabitegera yogera nti Calvin Rich Kayanja agenda maaso nabeera nga ate akibalulirako wali mu ggwanga erya Kata yes nga Kirina nga agenda maaso okubanga ate akakalabya so kati oyo kweyasinzidde namugamba nti gomanye embeera gye tuyitamu at least wali okibaddemu ate olabye ku baana obakwasaganyizaako abawera naye ono gwe batuleetedde teri kyagenda kutuyamba oyo anoonya bunoonya ssente talina makulu gagenda kubanga ate atwongerako bagenze maaso kubanga bamukalakata munange nga ate bakambwe bazibu era nga balaga nti okujja kwe tekubasanyusizaamu wadde n'akamu n'akatono ddala nga bw'okiwulira simanyi gwe mpuliriza oba andaba essaawa eno ndowooza yo gy'olina ku nsonga eno ono ye yawandiise n'agamba nti but really if she had failed to pay the money of Chinyos who used to shave her hair emitwalo wagindaba asate gye Uganda what is she going to help nkuba kyeyo please request her to be patiently remain and be focused on her job she was doing cause still enguzi are going to be increased in Kadama whereby if you have a problem still she can't help you without money bwatyo ye bwe yagenze maaso kubanga ate ategeeza gwajjukira ku incident y'omukyalo ono okuba nti yali abanjibwa Kinyozi emitwalo 3 gye Uganda Kinyozi yagamba nti yamusala enviiri za mitwalo 2 ate oluvannyuma n'amwewolako emitwalo 10 n'akola toto ya mitwalo 3 tumujjukira mu mawulire wano nga omukyalo oyo sente zo zimulemye okubanga ate asasula kakati ono ye yajjukidde ebintu ebyo bamanyi muganda agamba nti kyerabirwa mugambi okitegeera naye ate ye gw'okigambye ebiseera ebisinga tekimuva tekimuva mu mutwe yes awo naye wasinzidde n'ategeeza nti waba yalemererwa okusasula Kinyozi emitwalo 3 kakati ffe Bakadama agenda kutuyamba ki n'agamba nti enguzi egenda kuyitira mu Bakadama nga mutuufu oba oyagala okuyamba bakukenenula bukenenuzi nsimbi ate nga n'okuyamba bamaliriza tebakoze eki tebakuyambye ezo zimu kwezi ensonga abaana bawala ze bagenze maaso kubanga ate bayiwa wali eri nga balaga nti okujja kw'omukyalo ono ko tebakusiimiddeeko ddala n'akamu n'akatono ddala yes era nga bamubalaze nti n'okumwagala bonga bo tebamwagala ku mitima gyabwe ng'omuntu olw'ebyo byazaakola ki byazaakwasaganya simanyi ndowooza yeri ki naye nga kyengenda okulekera wano eno yengeri omukyalo ono gye badde akwasaganyamu ensonga eno ne Calvin Rich Kayanja nga bakunnyonnyola biki byennyini bagenda okubanga ate bakutuusaako sooka obeere nga ate weewulirizaako ate oluvannyuma naawe ow'endowooza yo ku nsonga eno banaayamba oba nedda mbeera nsigala nga nzeera Fifi J obudde bwonna gwesigala nga ate weekuumiddeko ate nga gwetanaba kubanga osubscribinga genda maaso obeere nga osubscribinga togenda kubanga ate wejjusa. Yes, hello. Calvin Kayanja live. Ndi wano ne presidential advisor Kusasira ku nsonga zammwe bankuba kyeyo. So bw'obeerako ng'oli live sharingira ne munno tusobole okunyumyamu ku nsonga zammwe. So bw'obaako ng'oli live sharingira ne banno tusobole okunyumyamu ku nsonga zammwe. Twagala okulaba comments zammwe n'ensonga endala nyingi tugenda kuba tuzoogerako n'ebintu ebiringa ebyo. So ndi wano ne Madam Catherine Kusasira presidential advisor judde ndi mu office ye era ekindeese wano ze ensonga zammwe bwe yavuddeeyo n'agamba nti ali interested okulaba nti naye ateeka ettaffaali kummwe abagenda ebweru ne mukola ne mulaajana nti temuyambiddwa ng'ate mwagenda kwekulaakulanya kukola kasente kuzza waka mu ggwanga Uganda okuba nti mukola essente. Omukyalo ono nze kyansanyusiza nga Calvin Kayanja alwanirira eddembe lyammwe buli lunaku gwe mulabadde eno ayogera kino ayogera kiri ku nsonga zammwe nti omukyala Catherine Kusasira bw'abazze mu nsonga zino ye muntu omutuufu kubanga ali so connected era ali direct paka ku muzeeyi number 1 wa Uganda nti bw'aba ategedde ku nsonga yo kibeera kyangu nnyo era kimwanguyira okugiggusa daanize Calvin Kayanja kuba bangi bendabye videos nga mugezaako okumulwanisa nga muli faalinga gye tuli Calvin Kayanja muveeyo kubanga kino na kino okitegeera bulungi naye kati Madam Catherine bw'aba avuddeyo ku nsonga zammwe ate nze tondeeta kuba ye kisooka presidential advisor ate alaba omukulu mu ssaawa zonna n'obudde bwonna bw'ayagadde. So abantu bwe bati baba batandise okuvaayo ne tulaba abantu abatandise okulaba nti baleeta ebiboozibozi n'okubalwanisa tekiba kintu kirungi. So mugezeeko okusharinga agenda kuba ayogerako nammwe nga bwana abasiimye ku interactinga nammwe sharinga ne banno bayite
tulabe nti tubaako kye tutegeera olwaleero ate era mwebaze n'omukisa gwe twafunye kubanga olwaleero tuba twegattiddwako omuntu ow'amaanyi agenda okubanga aggusa ensonga zammwe nga bankuba kyeyo buli omu waali. So Madam Catherine nkwaniriza eno Bampita Calvin Kayanjja eno epeji yaffe baganda baffe oluusi kwe bayisa ebirowoozo byabwe n'ebirala. Bannayuganda mwenna baganda baffe mikwano gyaffe amanyi n'eddoboozi Bampita Catherine Kusasira kanjeko n'enkofiira munetegeeze bulungi. Mbebaza mmwe abantu abatulaba oba bawagira Calvin Kayanjja omubwati. Calvin yansanyusa nnyo ekintu kyakola okuba nti ye muntu asinga okulwanirira omwana abonaabona omwana ali awo ng'alina ekintu ekimutuuseeko. Naye Calvin mu kuvaayo nga ye waliwo biba bimulemerera ng'omuntu naye bw'afunako omukono ogusobola omuyamba ogw'amaanyi ogutalina we gutya mutuzeemu maanyi wabula se kutumala mu maanyi kubanga omuntu ali eyo nsuubira omuntu yenna okujja wano nga alina obwetaavu. Omuntu avaawo n'acomplaininga kitegeeza talina bwetaavu. Leka balina obwetaavu bo basobola okukola ki okuyambibwa kubanga mu nsi muno tewali muntu akoze eki atuukiridde. Mmanyi naffe ffenna tuba n'ensobi zaffe ng'abantu naye ensobi zigonjoolwa abantu. Nze sizze kugamba nti ndi against kampani z'abantu no. Njagala okulaba nti nyamba omuntu oyo atasobola kutuusa mu ddoboozi lye oba eri kampani oba eri okuyambibwa omukulembeze w'eggwanga kubanga Calvin asobola okubanga asobola okuyimirawo naye nga yeetagako omukono ogw'amaanyi ogutagenda kukangibwa nti lwaba agenze mu ofiisi emu asobola okubanga bamanya nti alina backup y'omuntu ayambibwa kibadde kimumenya ng'omuntu. Kino kyazze nga eddoboozi ly'abantu livuddeyo abaagala kati nsaba bannange tubeere bumu era nze Calvin nsaba tukole ffenna tubeere nga oyambibwako nga gwe omuntu osobodde okukola ekintu ebintu ebyenjawulo ku nfuna y'entono naye n'osobola abantu basobola okuba nga bakwenyumirizaamu. Sizze kulwanyisa bantu wabula nedda nyize kulwanyisa omuntu oyo asobola okubeera nga eddoboozi lye tasobola kuyambibwa. Ndabye abaana bangi Calvin alina abaana bandaze wano nga bali ku bitanda beetaaga obuyambi. Mu buyambi obwo nga amenyeka ng'omuntu naye nga tetulina tusobola otuusa eddoboozi okuba nti eddoboozi eryo lisobola okukola ki okuyamba omuntu oyo. Omuntu agenda okukola oba ogenze kweyiiya ng'omuntu oluusi n'osangayo ebizibu ng'omuntu. Nsaba nanyini kampani muleme kubeera gamba nti am against you no. Nze kulwanyisa abatasobola abasuulayo gwa nagamba abatagala kuyamba nga yo mulimu gwe gwa kutwala butwazi bantu weru n'omusuula eyo notaddamu kumufollowinga kugamba nti omwana ono gwe namutwala okukola wano ali atya buzibu ki bwafuna ne babatuukira oluusi nga bose bafunye obuzibu nemutagamba nti muveeyo mukole ki muyambe naye nga kiba kikakatako okubanga osobola okuyamba omwana kubanga oba omufunamu akasente ng'omutwala twebaza nnyo beebale kutwala bannayuganda bweru kukola naye omuntu bw'aba alaajanye ng'ayagala kudda oba ng'alemereddwa okukola yeetaaga obuyambi bwo lwaki oba tovaayo okitegeera. So Madam Cathe nkwebaza nnyo weebale kweyunga ku struggle eno ey'okulaba nti omuntu wadde munnayuganda agenze ebweru asigala afiibwako. Bannaye mbasaba mwenna mukikubire mu ngalo. Olwaleero Calvin Kayanjja nze nsobola okwogera ne bikomaawo naye abantu abatuufu be bana balina okukola ku nsonga zammwe si yeffe kubanze ne bwondipootingira ng'oŋŋambye nti olina obuzibu ddala sirina authority sirina maanyi gonna gasobola kujjayo wano muntu sirina wentuuka nnyo than omukyalo ono kubanga yasobola okutuukiriza omukulembeze n'abantu abalala abali mu gavumenti eno kulaba nti oyambibwa. So nsuubira era nga njagala okubategeeza nti guno mukisa gwe twafunye Madam Cathe okujja mu nsonga zammwe mukisa gw'amaanyi kubanga ye muntu omutuufu era wano ensonga zammwe zijja kutuuka bulungi paka wa mukulembeze buli omu yenna alina complaini buli omu yenna agamba nti kino kye twetaaga nammwe mufune tebbo ewa muzeeyi okulaba nti n'enkuba kye yafiibwako kubanga bwe mugenda ebweru era musigala muli bannayuganda gwe ne bw'okomentinga oddamu nti
oyina buzibu bwebuti ne bwebuti ng'abantu abatuufu nga bano tebategedde ensonga zo munaye oba omaze byabwerere okitegeera bulungi ogamba bannayuganda bannange baganda baffe mwenna abaleyo mu diaspora njaga kubagamba ekintu kino tukijjemu ebyobufuzi si byabufuzi muli muntu asaana okuyambibwa mu kibiina kye kyaba akola ki kyaba alimu fere tugenda kufayo gamba nti bano wa people power oba no wa NRM oba no wa FDC oba no fere tuli bannayuganda abasaana okuyambibwa bintu biri mu byabufuzi saga mbiteeka mu byabufuzi mbukubanga kyonna nedda bannanga omuntu ate n'akaseera k'ebyobufuzi kaakoma kati tuli ku bulamu bw'abantu kubanga abalajjana bali ebweru abalwalirayo omuwala butamala kubuuza oba oli weenaalimu oba oli wa people power wano tuli ku cause ya kuyamba bannayuganda tutunuulira Uganda ng'ensi oba owagira ki oba oli waki no problem kekana kaseera twegatte okulaba nti abannayuganda bali ebweru bafiibwako nabo bafuna eddoboozi eryawamu wano n'ekirala njagala okubagamba kampani ez'enjawulo tujja kuba tuzituukirira naddala ng'omwana owagendya mu kampani naye banga tusobodde kukuyamba omukono weeguli ogusobola okuyimira okubanga gusobola okugenda mu kampani kubanga basinga temulina ddoboozi omuntu wamala okukanyugayo oluusi tomanya biddako tomanya kigendako naye wabaawo omuntu asobola okugenda awo ng'asobola okufolowinga fe tobirimu tetugamba tugenda kuba tusasulwa tewali ssente temukiteeka mugamba nti nno kusasulwa nedda wabula kuyamba bulamu bwa muntu oyo yasaana okuba mu bwetaavu era mbasaba bannange muteekemu obwesige si bya ssente alina obuzibu gwe twetaaga sibya sente saa mugembe kusasa ne Calvin begase bagala kutwala sente za NRM za Museveni tena sente zagenda kumpa era sagamba ngenti Museveni ina sente zagenda okumpa no teziriwo era nabagamba sema kusasa nakola company etwala abantu sijirina era I'm not interested njagala kubaka kasanti nzize kubanga nti nsobola okuwulira eddoboozi ly'omuntu oyo asobola okubanga Calvin amenyeka ng'omuntu ate mambi no Kusasira kubanga waliwo office atasobola kutomera naye ate ne company ezimu katasobola zitomera naye nga tekusasira nja zitomera kubanga neetaaga obwenkanya mu bantu ate n'ekirala nti oli mukyala bingi by'otasobola kumbuulira nganze Calvin Kayanja naye ng'osobola okubinnyonnyola mukyala munno abantu be tusinga okuyamba ebweru bakyala nze ndi musajja nga Calvin Kayanja bingi by'otasobola kuneeyabiza musajja yakutte n'ebirala ng'ebyo kati olwaleero bwe tufuna abantu ab'amaanyi nga madamu Kathe nga batweyunzeeko okulaba tutuuse eddoboozi lyammwe wonna we lirina okutuuka nga terituukiddwako wadde enfuufu ekitiibwa tukiddiza Mukama era nsaba ffenna tumukubire mu ngalo n'okulaba nti tumusabira essaala anywere kubanga ne Uganda si wangu ku nsonga bukasita otandika okwogera ku nsonga z'abantu abali ebweru okiwulira bulungi ekirala abantu abavaddeyo ku peegi okukwataakinga nsaba Mukama ababonereze kubanga tebamanyi kye baliko tukusaba gwe bw'oba oli bulungi ng'oli bweru gwe beera bulungi omuntu gwe twogerako era gwe twetaaga yoyo acomplaininga nti omusaala bampa mutono oyo acomplaininga nti omukulembeze yanditegedde ku buzibu bwaffe nti bwe buno oyo yeetaaga eddoboozi lye libeeko we lituuka omuntu gwe twetaaga yono agamba nti nze nina obuzibu bwe buti kampani yantwala ebweru teyanyamba omuntu gwe twetaaga nti bankukusa ne bantwala eno neetaaga kudda omuntu gwe twetaaga nti nafiiri omuntu wange ebweru naye tebanyamba be bantu be twetaaga gavumenti ya Uganda ekole emirimu gyayo nga gavumenti okitegeera bulungi ate twetaaga n'abantu ab'amaanyi nga madamu Catherine okuba nti batwegasseeko so gwali obulungi tetukwetaaga obudde buno twetaaga omuntu oyo alina obuzibu ng'ali mitala w'amayanja nga yeetaaga abantu okumuyambako abamutwala ebweru tebamufuddeeko naye era kyenjagala okubakakasa nti manyi okutiisibwatisibwa kugenda kuba kungi n'ebigambo bijja kuba bingi naye kyenjagala okubakakasa ndi strong I'm very strong bwembanga kyenguba kyekituufu kyakyo nga njaga tubanga tuyamba omuntu oyo atasobola kati gwasobola munnange sisuubira muntu kubanga ayagala obwetaavu nadda ku page oba nadda ku Facebook nadda ku kubanga abataba na bwetaavu wabula alina obwetaavu
bambi njaga kuteekemu obwesige manya nti ogenda kubeera nti otuusa mu mikono emituufu essimu ya Calvin Kayanjja basinga mugirina naye maaso awo tujja kuba nga tubawo ennamba ijja kubanga zemugenda okucommunicatingako famire zo nga zinoonya obuyambi abaana abasinga mufuna ebizibu nobeera nga obakututte mulusi watunda ekyapa kyo watunda ettaka lyo ogenze e Bulaaya ne famire gyolese wakati eri bulungi olutuusa ofunye obuzibu oba ofiiriddeeyo ne famire toyinza dde okusonda ssente ezireeta omulambo abantu bwe batu bambi nabo gye bali tofiiriza gwagenda okudda n'okuvuma tofiiriza mulala kubanga gw'oli bulungi naye waliwo omuntu eyeetaaga obuyambi ate nga naye tosobola kumuyamba okiwulira bulungi olwaleero ffe nze nga Calvin Kayanjja essuubi lyammwe nange essuubi lindi mu bantu bano kubanga nange mmanyi amaanyi gange we gakoma olwaleero bw'onsaba miliyoni 15 zikomyawo omulambo okuva e Dubai okudda wano nga munnaffe yafiiridde mu ggwanga lya Oman sizirina naye nange zino ofiisi ze nina okujjamu okulaba nti batukwasizaako kuba yo kapasite bagirina so omukyalo ono bw'aba yazze ku nsonga zammwe nsuubira kano akaseera bankuba kyeyo mwekubire mu ngalo ekintu kyammwe kijja kutuuka paka wonna eddoboozi lyammwe erikolera amakulu bannange tubasaba tubasiibule nenga ngo nsaba nga tuteekemu essaala kyamayi buli kimu with God all things are possible kula Katonda n'ensi yange mbaagala nnyo so tujja kuba tubanjulira bye tunaaba tutuuseeko mu maaso awo n'enteekateeka eno bwe tunaaba tugituusizza kubanga twagala mubeere direct eddoboozi lyammwe nga likola amakulu na buli kimu kyonna complaini zammwe nga zikolwako kampani ez'abatwala nga ziragajjadde n'abo aba bakukusa amateeka gabalamule nsigadde nze Calvin Kayanjja ne presidential advisor mwebale nnyo saala zammwe ze twetaaga